genda ate mu condition eta describing dwa bulungi etanyonyoddwa eri ba family etanyonyoddwa eri public kino kitulazawa kyongera okufundika ekifaananyi ekibi ennyo era nze ndowooza buli muntu yenna yenna alimu ensa ndibadde akivumirira kubanga omuntu oba omukutte muvunaane obuvunaanyizibwa oba okumuvunaana buli kuggwa mukutte kuba oludda olwabiri luvunaana e gavumenti bw'oba ogamba nti no nakola bwe kityo kyetusaba kyokka tetugamba nti omumbere tavunaanibwa oba abantu abekya naye bavunaane bateeke mu kkooti bavunaane olete obujulizi ku bo kyetugamba ekyo bulijjo ne bana bwe mbadde kugambe 32 abali ekitalya leeta obujulizi omusango gubasinge batandika okuwera ennemba n'ekibonerezo naye kakati 12 abaafa teri amanyi tewaba wa chance kwewozaako tewaba wa chance kweta bujulizi bwe balina ku bo oba oliawo singa tebali mukomera tebandifudde kakati ani agenda okuliwa eri abantu 115 abasoba abaafa nga babakwatibwa bano ani agenda okuliwa 12 ani agenda okuliwa ku bantu bane 218 abafulumye ye Omusinga ye ng'omuntu oba oliawo kubanga oluusi gavumenti yekolanga gavumenti y'abafuzi b'amatwale kakati yakuba kati oboneredde ofukamidde kakati ojja laba banga tono nnyo nawulidde bagamba bamugulira ettaka eddala UPDF egenda muzimbirako olubiri kakati ate abantu be bamu kiggweeraawo naye bana 217 bano obulamu bwe tebugenda kuddamu kubeera kyekimu kuba boto bafuddeeko amaka gasasika bakola bacha so nze kyendowooza nti senga gavumenti yagamba nti bano abantu bano balina omusango era n'abantu bonna abali ku misango bwe gite ejja naggumula kuba kisooka okufuluma ku bail si kyangu kyovola nga twawakanyanga nnyo President 7 ng'agamba abantu bano tebasaana kufuluma ku bail nga tugamba nti abantu bano batwala ebbanga ddene nga bali mu kkomera kaakati olwaleero obatadde obagambe mudde waka bajja bwa transport bajja eruzire batuuse e Kasese manyi bajja batambuliza mu baasi za gavumenti ani agenda okusasulira emyaka gye bayiseemu era nze nkimmanyi nti okusaba ekisonyiwo twakutendewalirwa ng'olaba tewaliwo ssuubi si lwakuba nti bazza omusango gubavunaanwa tekisoboka kubanga era naawe bwaguzza tekikutwalira myaka 7 okukirowoozaako oba nsaba oba nedda tekikutwalira myaka 7 bandibadde bakisaba nga bakateekebwa mu kkooti naye kino ekyokugamba nti tewaliwo ssuubi libaweddemu n'ogamba engeri yokka ey'okufuluma wano nga mukkiriza kino nga bwe nkuwadde ekyokulabirako ekirala ekyabamana bakamala emyaka 2 olabe be bakamala emyaka 2 babatuukirira olubana b'omusanvu babagamba bwe mutakola kino tewali ngeri nakufuluma ng'ate bakimanyi tebafunye mukisa kugenda mu kkooti emisango bagibwako nga bamanyi nti essuubi lyokka ery'okufuluma lyakukola kino kuba n'Omusinga wadde abadde ku bbeeri abadde ng'omusibe maama we yafasobola kutambula genda Kasese bw'obanga ekitundu kyo kyotwala ng'omufuzi w'ensirika omukulembeze w'ensikirano nga tokkirizibwa na kukigendamu sina kitundu kye kyokka obukwakulizo bwali alina kugenda Jinja Kampala Wakiso bw'aba afuluma ebyo ne bw'aba agenda ku kkooti ng'agenda Jinja actually ate bwe yava Jinja n'atako ddawa ne Kampala ne Jinja takyakkirizibwa Kampala na Wakiso nga walina okutambulira so sina Jinja yokka ne bwe yandibadde ng'agenda Masaka etatuukayo so n'olwekyo njagala okulowooza kwabadde kutendewalirwa olwa delayed justice era nze ndowooza buli muntu yenna yandibadde akaayanira ekyokulaba nga abantu bawozesebwa mu budde kubanga nga bwe nkugambye nti n'oli yakikola asobola okuviiramu awo kubanga olwaleero senga oludda lwabirwagalira okuleeta abajulizi baalwo myaka 7 emabega nga abali mukomere bafudde oba oli awo n'abali ebweru basobola okuba nga bafudde so nze ndowooza nti ekyobantu okukandaalirira mu kkomera nga tebavunaanibwa naddala emisango gino egiri political kigenderere olwaleero high court ejjo olunaku lw'eggulu yatandise okuwuliriza omusango gw'omusajja gwe bayita Francis Onebe yagambye nti yatta mukyalo n'amuteeka ow'emunyonyo Onebe omusango gwaliwo ndowooza nga 2018 awo bwe watyo naye group ekibinja ekya 2016 eky'abantu abasoba 200 bo temunnafuna budde nikati owono ye mugenda gwo era nkugambye nti nno n'ebijjambya by'e Masaka nabyo bijja kuggweeraawo bwe bityo kubagamba Amnesty ekitongole kino kansoke ekitunulwewe nti Amnesty ng'ekigambo ensonga okuwa okusonyiwa oba okusonyibwa ng'okkiriza nti nazza omusango waliwo ekitongole ekitibwa ekya Amnesty International ekiri mu nsi yonna era ekivunaanyizibwa kulaba nti abantu bafuna eddembe lyabwe abakwatiddwa mu ngeri etategerekeka era batera nnyo n'okusaba abantu okugenda maaso okuteeka eddoboozi lyabwe omuntu oyo aba akwatiddwa abeere nga either aliriizingibwa oba nga omusango gwe gumuggibwako
abantu obwesige bagenda kubujjawa nti bakola kituufu bwe mbanga mulimu political influence zino eziringa ezerese mu kyo. Political influence etandikira ddala kukwata n'okuvunaana emisango. Era emisango gya treason mu mbeera eya bulijjo ebiseera bisinga gibeera political, gibeeramu ebyobufuzi ebigiteddemu. Naye ate kakati bano bakikozesezza nnyo olw'okuba nti bakimanyi nti musango gw'amaanyi n'okufuluma kijja kubeera kizibu. Kubanga ne bwebeera kooti ng'ekuwa kweyimirirwa ku musango gwa treason era obukwakulize kuba bwa wagguluko. N'olwekyo nze njagala okulowooza nti bakikozesanga weapon ng'ekyokulwanyisa eky'abantu. Kakati bwe kisanga system eriwo nti osobola n'okubeera mu kkomera, njagala okukozesa ekigambo ky'oluzungu kibata indefinitely ekitaliiko budde banga etaliiko kigero babanga bakusibya amayisa babeeranga bakusibya amayisa ate nga tonnaba kusingisibwa musango. N'olwekyo nze njagala okulowooza nti tulina n'akakiiko wano aka Amnesty Commission era abantu bano gye bateeka okusaba kwabwe, naye ng'ekigendererwa emisango gino egimu gya kukufukamiza. Olwaliro kati waliwo n'omulalo gwa Jamiru Mukulu, naye bagamba okunoonyeza kwaggwa dda. Jamiru Mukulu yakwatibwa ndowooza 2015. Lwaki tavunaanibwa? Bw'aba yakola omusango asingisibwe, kooti emuvunaane, gumusinge oba gumwejjerezebwe, tumanye nti ali mu kkomera lya ssente za omusolo kusaavinga kibonerezo. So amakomera gandibadde gabeeramu bantu abasinga obungi nga basaavinga bibonerezo, convicts. Naye kati abateeberezebwa nga tebali mu kkomera. Yes. Olwaleero 7 ku buli 10 ku population eri mu si basalire bali ba suspects. Olwo congestion makomera egenda kuggwawo ddi era backlogs eza court nazo zigenda kuggwawo ddi. Tekigenda kuggwawo kati ate era kigenderere kubanga olwaleero kooti zino eza wansi bwe kibeera nti nno omusango guli kumino baguyita buli wiiki 2 oba buli mwezi. Naye bwogera mu high court bakuteeka kugulya omusango yo egamba most convenient session baba bakusindika mu high court kyebagamba. Kakati n'osanga egimu ng'okunoonyereza kuwedde mangu ne kooti eriredde mangu nandutule bamutuusa mu kkomera lwe yatenga ne bagamba fayiro eriredde tuliredde tandika okugulya omusango. Ezimu bazanguya okiraba. So nze njagala okulowooza nti wabeerawo ekkobaane ate ekkobaane eryo nga liruke. Nkwadde ekyokulalako ekyomusango gw'ebijambiya nti oludda oluwabi lwagamba dda gwe abantu bakyagubajjukira bulungi nnyo lwagamba dda nti no liredde. Kooti nega Saabalamuzi yennyini n'agamba omwezi ogw'okunamba wadde Masaka kennyini ngenda vuga Masaka omusango guno gutandika. Leo tuli mu gwa mukaaga tegunnatandika kubanga politician baavaayo. Atulaba ku telefayini yaffe abamu baaganye enteekateeka eno ya Amnesty era kigambibwa nti gye bali kyekiyinza okuddako gye bali. Tugenda kudda nkyali ne Council George Musisi tova ku telefayina eyaffe.